eryato eryetissi lya konteyina libizadde bweritomedde olutindo ne lugwamu bwe zityo n'emmotoka ne zitandika okweyiwa mu mazzi gano nga bwe zibuliramu. Tosiguka tukuviire ku ntono. Eggwanga erya America ne Gibuli eno likyanyiga biwundu oluvannyuma lw'olutindo oluli ku gimu ku myalo egy'amaanyi okugwamu era nga mu kaseera kano ebyenfuna n'ebyentambula bizingamye ebitagambika. Olutindo olwogerwako lumanyiddwa nga Francis Scott Key Bridge era ng'olutindo luno lusangibwa ku mwalo ogumanyiddwa nga Baltimore mu ggwanga erya America. Olutindo olwogerwako lwaggulwawo mu mwaka 1977 era ng'olutindo luno nkugambye lusangibwa ku gimu ku myalo 9 egisinga okubeera bize ennyo oba egisinga okweyambisibwa ennyo amawanga ag'enjawulo mu ggwanga lino erya America era ng'omwalo guno gukozesebwa amawanga mayitirivu naddala okuyisaako ebintu ebizito ebiba byetikkiddwa emmeeri zirigogoma kano kw'otadde n'amaato ameetissi ga zi konteyina. Kaakati libadde teriri busa eryato eryetissi lya konteyina ne litomera emu ku mpagi luwaga ezibadde ziwaniridde olutindo luno bwe lutyo olutindo ne lumenyeka era ne lugwamu mmotoka ezibadde zisala olutindo luno ne zitandika okwera endigula ennume z'ebigo nga zeeyiwa mu mazzi era mu mbeera eno ne wabaawo abantu 6 ababulira mu mazzi bwe gutyo omuyiggo gw'okunoonya abantu bano ne gugenda mu maaso era babuwe ne basangibwa nga baafiiridde mu mazzi gano. Eryato eryetissi lya konteyina eryatomedde ezimu ku mpagi luwaga ez'olutindo luno lyabadde ly'e Singapore era nga lyatuumibwa erinnya Dali nga mu kaseera we lyatomeredde empagi eno eyavuddeko kanaaluzaala olutindo okumenyeka. Eryato lino lyabadde lyolekera Sri Lanka. Wabula Mukama yayambye abantu 24 ababaddeko nga kuno nno kwotwalidde n'abagoba 2 tekuli n'omu yafudde yadde okufuna ebisago. Wabula olw'okuba omwalo guno gweyambisibwa nnyo okumenyekako olutindo luno kusannyalaza nnyo ebyentambula saako okuzingama ebyenfuna. Omwaka oguwedde gwokka ku mwalo guno kwayitako ebyamaguzi $550,000 nga nno kwotadde n'emigugu egibalirirwamu $1 eza America 8 kirambirira ng'ebyamaguzi bino byatambuzibwa okuyita ku mwalo guno nga biyingira mu mawanga ag'enjawulo. Mu ngeri emu ebitundu 20 ku buli 100 ebya coal ayingira mu ggwanga lino erya America biyita ku mwalo guno. Ebyamaguzi ebirala omuli natural gas, ebintu ebikozesebwa mu by'obulimi, sukaali n'ebintu ebirala bingi nnyo nga kale okumenyekako olutindo lino libudde nnyo eri eggwanga lya America gano kwotadde n'amawanga amalala agasaabalira ku mwalo guno. Omwalo ogwogerwako gukolerako abantu abasukka mu 15,000 kale nga mu kaseera kano abakozi ku mwalo guno bali mu katyabaga olw'emirimu gyabwe okugootaana. Wabula okusinziira ku b'obuyinza ku mwalo guno abantu abakolera wano mu kaseera kano bajja mpolampola ne bakola naye ng'emirimu kati gyafuuse mitono ddala olw'okuba nti omwalo guno tegukyali bize nnyo oluvannyuma lw'okumenyekako olutindo. Nkwabaza nnyo kwekumira ku CBS FM News n'okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjanga okwo. Njagala okujjukiza munnaffe emisinde gya Kabaka gyengedde era nga gyakusanda eno ng'ennaku z'omwezi 7 kale ggwe atannaba kugula kajoozi kettanire ku mbuga z'amasaza wonna mu Buganda kizimbe ekyamasengere ne mu bitundu ebirala bingi. Omujoozi guno gugula ennusu eza Uganda $200 gyokka. Kale wettanire okugula emijoozi gino twetabe mu misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja egigenda okuyenda ennaku z'omwezi 7 ku Ssabbiiti eno yennyini gye tulimu tusobole okusindiikiriza olunabe lwa Mukenenya. Weebale nnyo okwekumira ku CBS FM News. Nze Emmy April Nakawombe.